nga yeddiini mwe tuyita okutegeera omulezi waffe, era nga yeddiini anaagikola mwagenda okusinziira okuyingira ejjana. Ekyengera kino tukikuume nnyo kireme otugendako, naddala mu kaseera kano ke tulimu akazibu akaakaanaayo kyani eri eddiini yaffe eno olw'ebikemo ebiyitirivu ebiri munda ne wabweru waayo. Ekyokubiri, tumwebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala kutufuula abantu, n'atatufuula bisolo, n'atatufuula biwuka, n'atatufuula binyonyi. Tekwali kusalawo kwaffe tufuuke abantu. Yali yagadde Allah atufuule kyonna kyasobola era kyayagala, naye yateeka mu bantu mu ebyo bye yatonda ekitonde muntu Allah yakigulumiza, n'akiwa amagezi agakyawula ku bisigadde. Bw'otamwebaza Allah subhanahu wa ta'ala obeera weeryazaamaanyizza. Bangi ekyengero ekyo bakiyisaako amaaso, naye bw'otunuulira ebiwuka, ebinyonyi, ebisolo, embeera gye biwangaaliramu, n'omuntu empangaala gy'awangaala, kikulagira ddala nti Allah yakwagala n'akusiima n'akufuula omuntu. Mu kufuula omuntu oyo Allah n'akulonderamu ekisinga ebbeeyi nga yeddiini eno ey'Obusiraamu, gye tulina okusaba ennyo Allah atukuumireko kwaba atuttira, tumusinkane Allah nga Allah atusiimye. Abalala basinza birala era ne babisaba, gw'oyawula Allah mu bw'omu. N'olw'ensonga eyo okumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kitukakatako nga tukola emirimu emirungi Allah gy'atwagaza nga ffe abantu. Ffe be yalaalikako esswala 5 teyaziraalika ku biwuka, teyaziraalika ku binyonyi, teyaziraalika ku bisolo. Bujja kuba buli azaamaanya bunene okuwangaalira ku mwaliro guno ogw'ensi, ng'akasana akalabirira obulamu bwo kwa Allah, ng'ensi kw'otambulira ya Allah, ng'ebibala by'olya bya Allah, n'olema okumusinza, n'olema okusaala. Kyova olaba olabika bubi nnyo mu maaso ga Allah okubeera mu baddu abatayimirizaawo swala. Baganda bange Abasiraamu, okwebaza Allah tumwebaza nga tuyita mu mirimu, kwongera kukola bulungi. Lw'oyongera okukola obulungi ng'otegedde Allah oba omwebazizza. So okwebaza kuno okw'okuyita abantu ne balya omuceere ne batambula ne bagenda, naye ggwe ki ekiraze nti Allah omusiimye omusinzizza? Olaba Allah ategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'atugamba nti wala dhikirullahi akbar. Gwe okutendereza Allah n'oyimirizaawo esswala, ekyo kyekinene ku ekyo Allah kyakuwadde. So si nti gwe okusaalako kinene, wabula Allah kyakuwadde mu kusaala, wala dhikirullahi akbar, kyekisinga byonna. Okubanga osomye Qur'ani Allah n'akuwa empeera, wala dhikirullahi akbar, ekyo Allah kyakuwadde mu kusoma Qur'ani akbar, kyekisinga obunene. N'olw'ensonga eyo baganda bange Abasiraamu, tumwebaze Allah nga tuyita mu mirimu, ng'era bw'olina nnyo Allah okumwebaza senga akuwa ebintu 3 mu bulamu buno obw'ensi. Ekisookera ddala qalban shakira, omutima ogwebaza.
mukendeeza abasiraamu abantu Allah bawadde obulamu buli kiseera okubeeramu abo abakuba emimiro qalban shakiran Allah okuwa omutima ogwebaza ffe baani abakyali abalamu nga bangi bali wansi wa ttaka ffe baani abakyali ku mwaliiro guno ogw'ensi ng'enkuyanja y'abantu abatusinga obugagga abatusinga imaani abatusinga obulungi bali wansi wa ttaka beeranga n'omutima ogwebaza Allah buli kiseera tokuba mimiro buli kiseera tolaga butasiima Allah akuwadde ebiyungo bikola toli kasiru toli kiggala toli mulema nolema okwebaza Allah kati Allah wakuwa qalban shakira omutima ogwebaza ekyokubiri Allah kyakuwa mu bulamu buno obw'ensi n'okitendereza nakyo Allah lisanan dhakira lwe lulimi luno olujjukira Allah nga lumwogerako beera nnyo buli kiseera aboogerako Allah beera nnyo buli kiseera abatendereza Allah nga buli kyonna kyolaba kutenderezaako Allah abantu balima okutendereza Allah ne bakolima ne batuuka n'okulaba nga Katonda yabeerabira abamu bavaamu n'ebigambo ebyessitaza n'agamba Katonda tali feya Katonda si mwenkanya neraba bootenda Allah n'ekitende eky'obunyomoofu n'ekitende eky'obukendeevu n'omutenda n'ekitende eky'obulyazaamaanya ezo statement zifuluma ku nnimi zaffe oyinaga Katonda tali feya Katonda si mwenkanya saalibadde mu mbeera eno ani gwoyagalize eyali gibaddemu Allah bulwakuwa lisanan dhakira olulimi luno nga lwogerako Allah oli mu mmotoka yogerako Allah oli mu maka yogerako Allah oli mu ffumbiro yogerako Allah oli mu bwamakanika eyo wansi wa kiseka weefubutisa eyo wansi wa yingini yogerako Allah oli ku booda yogerako Allah ate naddala ababooda mulina obudde mulina n'obudde obwebaka ku piki saawa 3 oli awo webase booti naye Allah n'akumma olulimi olumukola ki olumwogerako wabula n'owanda muliro olinga agamba nti wonoonyiiga booti Katonda tali feya Katonda si mwenkanya nti sente agenda zikuwa lwa mpaka neboona ekyanga neboona ofubutuka ebigambo ebyenkanaki amurun mahkum yasalawo n'ayisa ekiragiro kyo kyoteekeddwa okuba kyojja okuba weekyangira bwereere ekyokusatu Allah kyakuwa mu bulamu buno obw'ensi era nga gwe musomo gwaffe mwe tugenda okutambulira wa zawjatun mu'mina tu'inuhu ala ta'ati llah Allah okuwa omukyalo omukkiriza akuyambako mu kugondera Allah kibuuzo kitono nnyo bwe kiti omukyala gwe wawasa gw'olina gw'ozaddemu abaana tu'inuka ala ta'ati llah alina kyakuyambye mu kugondera Allah bwakulaba nga osalako ebirevu akukubiriza obbireka bwakulaba nga ogayalira fajiri akuzuukusa ogende ku muzikiti bwakulaba nga ogende wamwe mu nnyimbe mu kusamira akubuulira ekituufu ekyokukola Allah wakuwa ebintu ebyo bisatu omutima ogwebaza olulimi olwogerako Allah n'akuwa omukyalo omukkiriza akuyambako okugondera ani Allah noba nga oyagala kufumbiza omwana wo oyagala endongo naga taata w'abaana omwana waffe ajja kubulwa emikisa tumufumbize ngaobusiraamu bwe bukola ki
oyo gwe wafuna gwolina akuyambako okugondera Allah. Olwaleero bwe njagala otwalira omukisa guno oluvannyuma lw'okunnyonnyola amateeka agafuga okuzza ku bakyala, okunnyonnyola ahkaamu nikah, amateeka agalamula okuwoowa. Abantu bangi tetumanyi mateeka ga kuwoowa. Amateeka agafuga nikah, okuwasa, okuwoowa oba ahkaamu nikah. Lwoza twogera nikah buli omu akitegeera, kuba nikah eyingira mu bintu bingi bye tugenda okulaba. Baani bootakkirizibwa kuwasa, oyogereza otya omukyala, osiima otya omukyala, ani agaba omukyala, omukyala ow'olubuto bamuwoowa tebamuwoowa, omukyala ali mu idda bamwogereza tebamwogereza. Ahkaamu nikah, ennamula oba amateeka agafuga okukola nikah. Olwaleero njagala ntandikire ikhtiyari zawjatu as-saliha, okulonda omukyala omulongoofu. Yenna agenda okuwoowa, agenda okuwasa, ateeka eriiso ejjogi ku bukkiriza n'obulongoofu obw'omukyala gwagenda okuwasa. Mwabaamala edda sirina kyenyinza bagamba, wabula musigale mu ambuleera emu, kwejjusa kutomera kwammwe. Naye akyasuubira okuwasa n'atannaba kuwasa, tegeera ebigambo bino bikulu. Mu bisinze ebimu okutumalako emirembe n'okutuleetera stress, kubeera nga tuli buli kiseera mu stress n'emirembe okutubula, yennonda enkyamu gye twalonda. Abamu nga twapakuka, kupakuka kuzibu, Allah wakukuwonya oba oyambiddwa. Awo abasinga we tuseererera. N'olw'ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala mu byatukubiriza atukubiriza okumutya. Wa min taqwa Allah, mu ebyo ebirimu okutya Allah, an yakhtaara almuslimu linafsihi wa li awlaadihi zawjatan salihatan tu'inuhu ala umuri dinihi wa dunyahu. Yenna alonda omukyala omulongoofu, alonda omukyala gwe yeesiimidde era ng'amusiimidde n'abaana be, ye mukyala omukkiriza omulongoofu, akuyambako okutya Allah, akuyambako okutambuza ensonga z'eddiini n'ensonga z'edduniya. Oyo amulina, weebaze nnyo Allah. Ebiseera ebisinga obungi tulonda abakyala nga tubeerondedde ffeffekka, nga totunuulidde future y'abaana bo b'ogenda okuzaala mu mukyala omwo. Naye buli alonda omukyala, la yakhtaalu linafsihi, teweerondera ggwe wekka nti omukyala akusanyusizza. Tunuulirayo ku kijja mu maaso, abaana bange balibeera batya mu mukyala ono. Ekikuwasisa omukyala omusamize, gwolabira ddala ng'aliko n'emmandwa, afuuwa emmindi, gw'oyogera naye n'olabira ddala n'olulimi nga lwaddugala mmindi, kiki? Oyagala okuttattanya abaana. Teweerondera ggwe wekka, weerondera n'olondera n'abaki? N'abaana bo. Abaana bo wabalondera ki? Senga abaana balina chance etubuuza nga Allah yagibawa ne bakola olukiiko lwabwe awaka,
ne bakugamba nti taata waliko ki okutulondera maama ono. Maama adde emanju nafuuwa emmindi. Maama gwolaba ayambala bumini. Abamu balonze bamaama bagenda mu kyaki, abamu balonze bamaama basawo baganda. Nga maama yayigiriza ku kyalo bafuuwa batya emmindi ezzo omusajja. Abakyala beekuma ku kyalo, ng'omukyala gwolina yayigiriza bakyala banne engeri y'okufuuwamu emmindi ezzo omusajja eyagenda. Abo tebaliyo nga babalina. Buli woolonda nga omukyala tomwerondera gwe wekka, olondera n'abaki? N'abaana bo. Naye ffe twerondera ffekka, totunuulira ku baana. Ekikulondesa omukyala nga mushirika agattaku Allah, omwononefu, omuzinyi owakaliyoki, omuyimbi gwe batigaatega buli ajja atiga oyo nayimba oluyimba ku stage, ekisajja nekive nekyagala kimufuuwe nekimuteeka eno akeetaano mu mabeere. Mukyalawo oyo ogenda omumukwatako ng'akyakufiiringa. Pata zonna bazikola ki? Bazita zattatana, bazita. Omuntu alonda bakyala bwe batyo. Bane bw'oba olonda omukyala otunuulira ku baana, teweerondera gwe wekka, weerondera n'abaana bo. Kyova olaba abakyala abalungi bangi. Bw'ogenda eyo ku biiki osanga abaana abayimiridde, abalina kkala, abalina emibiri, abawanvu, abalina amaaso agazina bwe gati, naye teri abalonda nti basaanirwa okuzaalirwamu abaana. Obulungi bwabwe abantu babulaba bulabi, naye teri amulonda nti oyo gwaba azaalamu abaki? Gwe ekikulonza omukyalo omushiriku kiki? Bw'oyagala ozaalemu abaana afaanana bw'atyo. Omuntu yenna awasa omukyala alonda omukyala linafsihi wa li awlaadihi zawjatan saliha mu'mina tu'inuhu ala ta'ati llah. Alonda omukyala nga mukkiriza mulongoofu agenda mumuyambako okugondera Allah. Simanyi wali ofunyeeko omukyala ng'alimu eddiini, nga ne bwakulaba ng'osalako ebirevu akugambako, ate so soono akulaba n'agamba nti olabika oli shabbe, lwaki tokendeza ku birevu? Birevu byonna ne bikusasamala? Oyo si mukkiriza, si gwe bagamba nti mulongoofu. Omulongoofu oyo yakulengera ng'engoye zo zikola ki? Zikweya. Naga nti please, naga njagala kwogerako naawe. Ngoye z'omusajja nawulira nabbi nga zibeera waggulu waki? Nga bwakulengera ng'ogenda ewammwe mu kyalo okusamira, akugamba obubi obuli mu kusamira. So si takuyambako kuleeta mbugo, takulagirira eri basawo baganda. Akati tuli mu kiseera eky'obwavu. Gwe mukyala wakuyambye atya ku situation eno ey'obwavu mwe tuli? Akulagirira nti waliwo ebitatuukirira, akugamba nti tweyongere okwenywereza ku Allah n'okusaala, oba akugamba nti taata Abudu obwavu bwo buntamye, nze njagala kumuvinga ono, ndabira ddala nga ne Katonda takyasobola kugaggawaza. Oba gamba nti twenyweze tusome nnyo Kulaani tusaale, gw'olina gamba kikati? Waliwo ababalagirira abasawo abaganda, bona ogendako ewa Seeka gundi nawulidde alina edduwa ejja abantu mu bizibu.
oyo seeka gundi naye yasinga okuba n'ebizibu. Buli olabanga omuwalimu mbu ali ku kyalo, ali ku leediyo, yeetadde ku Facebook, ali ku TikTok, akoola abantu abaweddewo ez'enjawulo, oyo akyasinza okubaako ebizibu. Bweba Mandwa yamutuulako, kubanga amala ebizibu ali ogwo yani Allah. Naye oli wagaseeka asomeddwa n'ofuna visa mu bwangu, mukyala eyagenda n'amuzza, oyo akyasinza okuba n'ebizibu. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, laba Allah bw'atunyumiza ku mukyala omulongoofu. Allah yagaa nti fassalihaatu kanitaatun, abakyala abalongoofu, kanitaatun, abagonvu ku mateeka gani ga Allah, hafidhatu lilghaibi, bakuuma n'ebyama ne beekuumira babba baabwe. Olwaleero abakyala baffe tebabazaddezaddemu. Gezaako oleete bulayisi kigambo DNA okyogereko awaka, olabe amaka bwe gafa, olabe bwe muyingira mu lusirika mubenga abayingidde mu kasiko. Neetaaga nno DNA ennaku zino, ojja kulaba amaka bwe gataama. Ne Allah yagamba nti hafidhatu lilghaibi, bakuuma ebyama ne beekuumira babba. Tuli fenna. N'olw'ensonga eyo yambagi an yakuuna min almalum, kirina okumanyikibwa baganda bange, buli yenna agenda okukola nika, anna man tazawwaja imra'a, buli yenna wasa omukyala, limaaliha faqat, ng'ekimukuwasizza ssente zokka, lam yaziduhu llahu illa fakran, Allah talina kyagenda kwongera okuggyako obwavu. Buli yenna wasa omukyala ng'ekimukwagasizza si kirala wabula ki ssente z'alina, teri kigenda kwongerako kirala wabula Allah okwongera obwavu. Omukyala wasibwa lwaki? Lwa ddiini. Bino byonna ebisigadde byeyongerako buki? Naye ddiini. Agenda okukolerera abaana bo ku ddiini. Kati lwaki owo mushiriku? Lwaki owo musamize? Lwaki owo wakaliyoki? Lwaki owo omukyala atali mu ddiini? Oli n'atuuka n'okulonda omukyala n'amuwasa naga ajja kuyiga. Gwe kennyini tolina ddiini, ate otwala atalina ddiini. Gwe kennyini eddiini yo nnafu. Obunafu obwongeddeko obuki? Obwongeddeko obunafu. Kale buli yenna atwala omukyala ng'amututte lwa ssente zokka, lam yaziduhu llahu illa fakran, Allah talina kyagenda kwongera okuggyako obwavu. Waman tazawwaja lihasabiha faqat, amuwasiza olw'ekitiibwa olw'endabika gy'alabikamu, lam yaziduhu llahu illa dhullan, talina Allah kyagenda kwongera wabula obunyumuufu. Buli wowasanga omukyala n'omwogereza nga byute ye yekka yeekusise, ogenda kwongerebwako bunyoomofu. Naddala buli wowasa omukyala nga yeemanyi nti muki, ti mulungi, nanti ekitiibwa kye kyogenda okulya. Kasita onoomuwasa olw'obulungi bwokka nga naye yeekakasa nti mulungi, omukyala gw'olina omumukakasa nti oli mulungi, so si ye kola ki? Kwekakasa. Bwaneekakasa nti mulungi era ajja kugana nti wanjagalako bulungi. Mukyala omulungi tebamuboggolera. Mukyala omulungi takwata mu manda. Mukyala omulungi talinnya booda. Ojja kubeera nga akolera ani? Kabaka gojja kufuuka mumbowa. Kyebagambye nti awasa omukyala nga atunuulidde bulungi bwa mukyala bwokka,
toyina kyogenda kufuna wabula obunyoomofu. Ajja kukubisa obulungi bwe buli kiseera abukuteeke mu maaso, ekivaamu nga takyakulabawo. Bebo bolaba abakola enjala n'aziyingiza mu buliri n'asiba oluviiri tayagala mumukwatako kubanga alaba wakiki wakitiibwa. Kyava Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi eri Muslim, Nabbi yagaa nti adduniya mataa, edduniya eno kwe tuli mataa, ejjuddeko ebyeyagaza. Naye wa khairu matai dduniya, ekyeyagaza ky'edduniya eno Allah yakiteeka fil mar'ati saliha, mu mukyala nga muki mulongoofu. Oyo gwolaba asaala, asoma Kurani, ayeebikirira, kwe kweyagala ku mukyala. So najja okwambala bummini olw'okuba yeeraba mulungi, omuleetera jiribaabu, agenzi twalira ennyoko, twalira nnyoko. Ebyo nabyo byambala omukazi ayambala ebyo. Mwenjagala mmwe bennyini benjogereramu wano olwaleero, njagala ogezesa otwale jalabibu eriko sitira ng'embadde njagala otandika okwambala ng'abakyala b'abalongoofu bwe bayambalanga edda, osibe nikaabu, olabe kyajja okugamba. Awo ojja okukakasa nti gwolina muki, olaba ogulira abaana n'abibajjamu, mujjemu. Ayagala okukoza abaana bange amagulu. Balabanga omukyala bwe yeebikirira, entumbu ekola ki, efiringa simolo n'ekogga. Kale kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa amagezi n'atugaa nti adduniya mataa, edduniya eno mataa, kyakweyagala. Naye abeeyagalira mu dduniya muno be balina abakyala nga baki, nga balongoofu, babayambako okuzimba ejjana. Ate abasinga obungi tulina bakyala batuyambako okuzimba muliro. Nina okulaba lonki eyo, muyimbi gundi yazze, njagala sente, njagala kukola luviiri, nina okugenda ku mmoroka z'empaka. Ebyo tubeerako tukolera abo bantu. Tuli fenna yenna awasa alina okukimanya nti alonda omukyala omulongoofu. Bino bye mwetaddeko naddala ennaku zino mugenda kufuna obuzibu. Mulonda abakyala mubajja ku Facebook, ku TikTok, n'opiikingira eyo omukyala n'ogwa mu mukwano, ogwa n'omuntu gw'otamanyi. Mujja kugwa mu bantu babamaleko emirembe. Omukyala obusiraamu bwatugamba alina engeri gy'alondebwamu. Naye olonda otya omukyala ku Facebook, ku TikTok? Obufumbo bwabo bwe bukyasinza okufa mu bwangu. Beerabira eyo ne basiimagana, oli tamanyi gwalina, oluusi n'ekifaananyi kye yateekako ng'akyali mu siniya 4, agenda omutuukako nga mukyala yamala dda ne tekino n'ebyalaani yabisambasambadde, amagulu gakola ki? Mulonda mutya bwe mutyo? Omuntu akukuba atya ng'ekifaananyi kye kyekikubye gw'otalabyeko? Awo olina omulaba entambula, n'omulaba enseka, n'omulaba ebigere, n'omulaba amannyo, n'olaba haiti ye, n'olaba omubiri gwe ayimiridde atya, naye nga gw'osiimira ku TikTok. Bw'ateekako ekifaananyi ky'omukyala ali e Bulaaya, mugenda otuuka mu prosesi nika, ate abamu ne mutuuka n'okupakuka, n'olaba ekifaananyi ky'omukyala omusanze ku TikTok, era ne babawowerako online nga tomulabanga nako. Bw'owoowa omusezi, bw'owoowa omuntu aliko emmandwa, bw'owoowa omuntu atajja mugundiyo,
baneiba boys child, what happened to you? Omulabidde ku TikTok babaweddeko online nga ne seeka abawoyo naye aliko online. Eyo marriage enewangala eti kivaamu baba bakafumbiragana mu mwezi ogwo nga bakunoonya. Ono njagala muddiza mahalege seeka saamanya Mungu yangezesa yakugezesa gwa mu kizibu. Ennonda tetulonda bwe tutyo. Muddeyo ku nkola y'abaatukulembera abalongoofu nga gye tugenda okulaba. Nga tumaze okulaba ennonda y'omukyala, tugenze ku ikhtiyari zawji as-salih. Omukyala alonda atya omusajja omulongoofu? Wali tubadde ku mukyala. Naawe bakulonda, naawe bakukola ki? Bakulonda omuki? Omusajja bakulonda. Aya gyensomye eri mu suratu Nisa aya ya 34, fasalihatun qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah. Ntegerekisi kakati tugenze omukyala alonda atya omusajja? Ate bw'otuuka kwabo bannyinaffe ate bambi bo bagwa mangu mu bizibu, n'agwa mu musajja talina kyalina, azimbya waleti mulimu bipapula tebuli sente, mulimbye nga bwalina fakitole, kumbe kanaabe moroka ze bamuwa okwoza mwajjira n'amukubaganya. Kakazi katone kagwa mu bikopo, kagudde mu mukwano, kagambye taata batuwowe bano Juma simusubwa, kumbe Juma sagalaga nti kanaabe talina kyalina, hasula na wansi, talina na mufaliso, n'ekitanda talina, n'ennyumba bamusuza busuza. Mutemulaba nga bakanaabe avuga emmoroka gye bamuwadde okwoza, najja n'ayogereza omuwala n'amumatiza n'amukakasa nti yange. Luli wajja ne kawundo nti yes, eyo netwala abaana ku ssomero. Ate leero oze ne Prado ti ya mukyala wange number 1. Buli kubanga ye bambi bamuwa buli kika kya mmoroka akyoze. Bakazi ne kaga nafunye omusajja yamalayo, oba ayina emmotoka mmeka sizimanyi na muwendo. Maama bwe sigenda n'oyo omuvubuka, emikisa gyaffe tujja kuba tugyetemeddeko. Kumbe gwagamba alina emikisa akuŋŋanyiddeko bisiraani. Mulina okwetegereza naddala abaana abo abawala mbasaasira. Kali waliwo abo ababeera eyo ebweru bemwakazaako eri akadaama, abo bo beetaaga ministry enamba ebabuulirira, n'okola ssente n'oweerera omusajja n'omugulira ettaka n'omutonera buli mwezi. Era nze mbeebaliza Katonda okuba nga mulina abakyala ababawa ssente, ekyo nkibeebaliza Katonda, muli b'amaanyi. Ng'olina akuteerako buli mwezi gwe kumubugumya bubugumya, ye n'akwata omusaala gwe yakutegeera mu bufere. Anti bambi mugenda ne mga nti babategeera ate ne mubalyako ssente zaabwe. Muwala n'akaaba sente ze yaliguzeemu poloti, ze yaliguzeemu ebintu bye, n'ozimulyako ate nga tomwagala. Obwo bufere, hatha gish khida, okukwenyakwenya, bukumpanya, okulimbalimba omuwala ate n'omulyako ssente ze. Kali waliwo gye yansindikidde ekifaananyi ky'omusajja, simanyi abeerawo yaŋŋambye oba nansana, bw'agenza akwanyakwanya abawala wabalyako ssente n'amasimu ge baba nago agabajjako. Namugambye mmwe mwasibuwala kutuuka ku ddaala ki ne bakwogereza, n'otuuka n'okuwa omusajja ssente akukola ki? Akwogereza n'akuggyako n'essimu.
atubyebye seeka nzikiriza omuteeka ku tiktok namuge totawaana saba katonda akugjemu obutamanya notegeera yawooli namubba sente namugjako neki ate naawe era nogenda teeka mutuyambeko mumwogereko gye babakwanira tetubaayo ntegerekisi kale naawe omusajja bakulonda bakukola ki yambage an yakuna min almalum ikhtiyari zawju assalihu sahibu ddin omukyala yenna alina okutunuulira omusajja gwayagala bakole naye nika nga musajja munnaddiini huwa sababu saada fi dunia wal akhira ensonga y'eddiini yensonga y'okwesiima kwammwe maka ku duniya kuno ne ku akhira faltahrisu almar'atu almuslima mukyalo omusiraamu yenna alina okufaayo ala ikhtiyari sahibu ddiin kunoonya omusajja alimu eddiini tuli fena fahuwa alladhi yattaki llahu fiiha yoyo omusajja gwogenda okulonda alina eddiini agenda okutya allah muggwe wayahfadhu karamatuki akuume ekitiibwa kyo olw'eddiini wayasuunu irudiki akuume n'ensaazo sahibu ddiini olina kulonda musajja nga alimu eddiini so si bino bwe mwegirira ku bavubuka simanya njagala omusajja alina 6 packs alina emisuwa bagiyita misuwa kiki 6 pack nanti kiki mu Luganda mifumbi seeka nyambako emiwula ate siko badde ki bagiyita ki mifumbi mifumbi kya Luswayiri kya Luganda yakwata ennyama yakola ennyama agenda kusitula mu bbanga bawunsa gweoyagala kiki bakugambye kulonda musajja alina ki yagenda okukuuma ekitiibwa kyo allah muggwe tuli fena kyava nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi sahahahu Nasruddin Albani era erimu Ibn Majah nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Abi Huraira idha jaakum man tarudawnahu dinahu bwabajjira gwe musiimye eddiini ye wa khulqahu ne musiima ne karakitaazi ze ennungi omusajja ebintu ebi eddiini ne karakitaazi musajja atalina mpisa atama atalina ddiini atama oyo gujja okusanga omusajja akuba omukyala namugjamu amanyo naleka omukyala nga tamuwadde kyakulya naye omusajja alimu eddiini amanyi bwe siwa mukyala kyakulya buli azaamanya bwe siweerera baana be allah ajja kunvunaana bwe simufunira waasula buli azaamanya allah bwagenda okumbuuzaako sahibu ddiini alina empisa tajja kukuyisaamu maaso ajja kuvaluwinga famire yo agiwe respect maama wamuwa ekitiibwa ne taatawo nolwalira abantu abatalinamu mpisa kyobulaba nga bayisa mu bamaama babakyala baabwe amaaso osanga omuko nga awanyisiganya ebigambo ne taata w'omuwala nga balinga abaddiŋŋanako aga muzeeyi saagala nnyo kummanyiira tewazaala zaabu mwala woba omwagala mukime omuntu oyo afaanana bwati afubutuka ebigambo ebyo abeera n'empisa taba nampisa omuntu alina empisa awabazadde b'omukyala w'ekitiibwa n'abatwala nti ono maama we maama wa mukyala we ono taata we amuzaalira omukyala olubiriizi lwe yoyo gwe bagamba sahibu ddiin sahibu lkhuluq alimu eddiini alimu empisa
awe mbamuteeka bannyinaze eriisa ejjogi eddiini n'empisa. Kubanga esente zemunoonya mu basajja, njagala alina waleti, sente bakola nkole leero weziri enkya teziriiwo. bwolaba alimu eddiini n'empisa genda, talina sente nkyajja zifuna, bakola nkole. Gwogenze naye nga alina esente enkya zikola ki? Ziggwawo. Sente Allah atwazikamu bwazisi. Enkya ne bwabadde omugagga n'ava ku luguudo lw'abagagga. Akate nno waliwo ate abawala abagwa n'abasajja abagagga, ng'obugagga bambi tagenda bweyagaliramu, nga takukkiriza n'okukwata ku mutwalo gwe n'emitwalo 5 nga takukkiriza, akutwala ng'omumbowa, akutwala nga hausigaalo. Kubanga abasajja abagagga balina ekizibu eki, butava luwinga bakyala be balina batono nnyo, takulabawo okugjako nga Allah akusaasidde. Ate obugagga nembeera nga mubukoze bameka? Naye buno obugagga bwe mugwamu, bwe musanze abantu nga babutobera dda, gwe nojja ogwa mu bintu bye, ayinza okulangira gwe n'atuuka n'okubuuza babaziikawa. Kati oli naaga njagala omusajja omugagga. Obugagga mulina bukola bukozi, otaddemu effort ki mu kukola essente n'ebbaawo, bw'ogamba njagala essente, njagala omusajja alina essente, mulina zikola naye. Kubanga omusajja bwe wafuna ssente ng'oli naye obeerako obwogerero, naye gwozisanze nayo n'oyogera oti kale nakusanga ne ssente naye tozimpadde. Naye ono bw'omugaa nti kale najja nga tolina kyolina, netukuba amatafaali netuzimba netugula poloti, ajjukiramu naye yeekubamu, abeeramu n'akaga mukyala wange ono tutobye, tuvudde wala. Naye ono gwosanze mukalinaayo akutadde mu yokusatu, ajja kukola akazannyo ka sinnimaali. Sinnimaali omanyi kye yakola? Bwe yazimbira kabaka olubiri olusinga ebbeeyi mu nsi yonna, kabaka yamuyita n'amugamba nti inginiya sinnimaali, osobola okuzimbayo olubiri olusinga luno? N'amugamba yi nsobolera ddala. Kye yakola yamulinnyisa ku fule esembayo, n'amukasuka wansi, n'amutta, n'amukkata wansi, nga kikyamulanga aleme kuddayo kola ki? Kuzimba lubiri lusinga ki? Abawalabu bajjawo olugero lulamba nti jazaa'u sinnimaali, empeera ya sinnimaali yali ki? Kufa. Ali mweyagalira mu bintu bimuguddemu obugwi. Funa omusajja nga alimu eddiini, omusajja alina ki? Alina empisa. Wemba mulonda abasajja mutunuulire ensonga ey'okubiri. Nabbi sallallahu alayhi wasallam gyeyogera mu hadisi ya Aisha, qalat Aisha agamba nti Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba, takhayyalu linutfikum, mutunuulire wa we mugenda okuteeka amazzi gammwe. Buli omu atunuulire wagenda okuteeka ettondo lye. Wankihu al akifa, muwasa abasajja, mufumbirwa abasajja bemukwatagana nabo mu ddiini. Wa ankihu ilayhim, era abo abasajja bemusiimyeko eddiini bemba mufumbiza abaana bammwe. Buli omu alina okutunuulira wa wagenda okuwummuliza amazzi ge. Owummuliza otya amazzi go? Mumusamize. Musajja alina amasabo ogalabye nako, wabula oyagala mumufumbirwa, olw'okubaawo omusamize tewaggwa nkoko. Ndowooza munaali ezo, gw'oli ku nkoko eddiini ogikola ki? Ogisudde. Omusajja omuganda, omusamize omuganda aba mulungi, temudaaga nva. La ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Wallahi tulina ekizibu kiri mu baana abawala balwawo okupikinga.
mulimu abalina entegeera eyo. Omusajja omuganda awakati wabulwa nva, buli kiseera asala embuzi bamuleetera enkoko, naye eddiini ogise. Waliwo ekisinga eddiini ebbeeyi tikiriyo, kubanga teriyo sente mu nsi muno ziguwola muwendo gwa busiraamu, tezibangayo era teziribaawo. Busiraamu bwe buli waggulu. Neraba gwofumbiddwa musamize, musawo muganda, toyagala kumuta. Waliwo abaana bakima mwannyinaabwe w'omusawo muganda, yabalimbalimba ne bamukima ew'omusawo muganda, mukoddomi waabwe ne bamumuggyako ne bamutikka mu kamunye, ne bamugaa toddayo, tukwegayiridde, togenda wa musajja oyo musamize, tomuddira. Bwe bakatuusa awaka ekiro ne kabula, ne kaddayo mu ssabo. Olina kulonda musajja nga alimu eddiini, alimu eki ekyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyatugamba nti takhayyalu linutafikum, buli omu atunuulire nabaana we ettonde erigenda okugendamu ligendamu lya musajja afaanana ki. Bana eddiini kikulu, gye muba mukulembeza mu basajja n'empisa, bino ebyesente, sente bakola nkole jegerekisi. Ate tonyooma muntu, talina oyo, talina kituufu oba tolina, ebyo tujja byogerako. Atuyingidde amateeka ddala agakola ki, agafuga okuwasa. Jaa rajulu ila al-Hasan al-Basri, bulize ekyafayo kino. Omusajja yajja eri Hasan al-Basri, omu ku batabiin. Faqala namuga nti inna li bintan, nina omwana ow'obuwala, uhibbuha, naye mwagala nnyo omwana wange. Wakad khatabaha gairu wahid, abamwogereza bangi, abazze nga bamwogereza basukkamu omu. Faman tushiru alayya an uzawijaha, ani gwoŋŋamba mufumbize. Qala, yamugamba Hasan al-Basri, zawijuha rajulan yattaki llah, mufumbize omusajja ng'alimu okutya Allah. Fa innahu in ahabbaha, omusajja oyo bwana amwagala, akramaha, agenda muwa respect. Teriyo kibi nga kufumbiza mwana wo ng'omusajja gw'omufumbiza tamulabawo. Wa in abghadaha, ne mwana aba afunye muli ekimunakuwaza ekimunyiiza, lam yadhlimuha, tajja muli azaamaanya. Olw'eddiini gyakola ki? Muntu atalina ddiini aba aweddemu, buli kyonna kyayagala akikola ki? Bebubulaba atambula omukyala n'amulekaawo, tayagala kumanya. Naye omuntu alimu eddiini yeekubamu, naga Allah bw'alimbuuza, alimu empisa yeekubamu. Neraba omusajja bw'abuuza Hasan al-Basri, mwana wange mwagala nnyo, bamwogereza bangi, ono gundi amwogereza, ne gundi yajja n'amusaba, mwana wange mulungi, ali Bulaayi atiba, naye muwaani. Omunigeria amwagala, ne Seeka gundi amwagala, naga nti zawijuha man yattaki llah, fumbiza omusajja alimu okusinga okutya Allah, fumbize mutya Allah. Ekyabakyala batufumbirwa lwakutya Allah oba balina bye babaza? Gwe yakufumbirwa yakubazaako kiddiini? Muli bwakutunuliraga nti Allah eddiini yo yankuba, pulira obusiraamu bwolina bwenjagala. Babagamba ki? Sente evulaba zibaweddeko ne babaddukako, bagamba I want to move on, genda kuba kyeyo. Akuweereza WhatsApp nga yatuuse edda ali Jordani, abaana nabalese wasenga waabwe Kagadi, eyo gyokubajja I moved on, nakoowa. Waliwo nabadde ku mbaga okwosajjo, sajja nanyumiriza ekigambo, katuna embaga enneme, yange nti Seeka obwavu bubi nnyo,
nemugamba okitegedde leero, nemugamba okumanya obwavu bubi nnyo, nemukatiriza nemuga okumanya obwavu bubi nnyo, tebumanyi kansa, tebulinayo ndwadde ebwenkana. Nanga nti seeka obwavu bubi. Napakira mukazi wange nemuwa abawalabu, naye bwe yatuuka eyo nemubuuzaako owange odda ddi? Naŋŋamba nzirewo nkole ki? Gwe atalina nakagaali, n'akagaali ke wali olina wakatunda, nzire nkole ki? Ebyo babikugamba lwaki? Tegerekse kati bo baagala ki? Obusiraamu bubagamba ddiini gye babatunuulira mummwe n'empisa, ate bo batunuulidde sente. Banaye ekigambo eky'essente tuleme kikulembeza mu kufumbirwa, mu kuwasa, kulembeza eddiini. Eddiini erimu byonna. Ntegerekese Katonda bwakuwa eddiini ng'oli musajja ategeera, ate waliwo abalina eddiini nga tebategeera. Naye Allah bwakuwa eddiini ng'otegeera, oba omazeeyo edduniya n'akhira. Era omukyalo osobola okumwagalira ku ddiini, kuba eddiini yetuyigiriza abakyala tubaagala tutya, tubalabirira tutya, olabirira otya abaana be, weeyisa otya eri bazadde b'eddiini. Njagala olwaleero okufundikira ensonga zendiko nti bwe tuba tugenda mu nnika, abazadde tuyambe ku kulondera abaana baffe abasajja. Muleke kulekera nnyo baana bammwe ba buwala kwerondera basajja nga be balina ebitundu 99 mu kusiima abasajja be bafunye. Ogenda bino n'obyogerera mu baana abawala, era nkimanyi bakomentinga. Taata yagenda ofumbayo, nina okweretera gwenjagala, gwogenda ofumbayo. Senga tunadda ku asulu, gwe tekigaana kuleeta musajja n'ogamba taata wa mukole ki? Amutunulemu amulabe. Taata wo bwana amala otunulamu, kuba sisuubirayo nti waliyo omuzadde ayagaliza omwana we ekiki ekibi. Naye wuliriza ku bigambo bya taata ng'alina kyayogedde ku mukwano gw'oguddemu. Taata muwulirize ne maama omuwulirize. Naye abazadde muyambeeko abaana bammwe okubayambako nga bakyuzinga abasajja ababeezi be bagenda okubeera nabo. Kubanga obufumbo tetulinga lugoye. Kati mulaba ekkanzu eno sobola ogyegezaamu nendaba nga tentuuka, enkya nengivaako. Naye obufumbo kasita obuyingiramu bwepaba oba obuyingiddemu, oyinza n'okutuuka okwagala omusajja omweyambulule n'agaana okusayiringa ku mpapula, n'agaana nakuwasa sente zange sinnazimalayo, naga sente zange sinnazimalayo, nkyali ku nnaanaasi zokka ze najja nakasero, sinnakwata ku ttanka, sinnakwata ku mahale, sinnakwata ku gomesize nawa maama wo, ente ze naleeta sinnazikwatako, kyali ku nnaanaasi. Niwamuga sayininga ng'agaanyi akyakukola ki? Kati obufumbo si lugoye nti ogenda kulweyambulamu ogambe olundu mazzi olundu gabidde my sister olwo gundi alwambale. Obufumbo kyekintu obulamu bw'omuntu mwagenda okuwangalira. Ate tekinyuma nnyo omuntu kuyitiriza kubeera mmalya. Ono bakuwa ne luli bakuwa ne luli n'oli nakuwa ne luli nakuzaalamu abalongo nakuzaddemu babiri. Kibanga baga nti omuwala ye mukyamu. Obufumbo bwamukola ki? Bwamulema agenda atala butazi. Kiringa era mmwe omukazi gwe wasooka tokyamulina, n'owokubiri tomulina, n'owokusatu tomulina, wabula owasa wa 12. Naye nga bali bonna abaasooka bonna bakugenda ate tofiisangako n'ogwo, wabula owasaba okola ki?
bwoguba empasa nayo teriyo. Muleme kubeera bamiziwaji, omuntu awasa wasanga bwata wasonywezi oyongerako buki. Naye tunuulira abaatukulembera abalongoofu we balonderanga abaana baabwe abakyala n'abaana baabwe ab'obulenzi nga babayambako okubatunuulira. Ne bw'oba oli mulenzi kkiriza taata wa kugambe nti maka gaawali nalabyewo omwana omuwala. Ne bw'oba oli mulenzi, ne bw'oba oli mwana muwala. Ntegerekisi. La haraja yakhtaara al aba zawjati li abnaihim, tekirimu buzibu era tekirina mutawaana abazadde okulondera abaana baabwe ab'obulenzi abakyala n'okulondera abaana baabwe ab'obuwala abasajja. Falakad kaana hatha da'abu salihin, eyali enkola y'abaatukulembera abalongoofu. Balonderanga abaana baabwe ab'obulenzi abaana abawala nga batunuulira famire. Balonderanga abaana baabwe abawala abasajja nga balina bye batunuulidde. Ebyokulabirako bingi. Kisookera ddala Musa alayhi salatu wassalam okufuna omukyala we, ani yamulondera? Taata wa mwana muwala. Musa bwe yamala okutuukayo, Allah agamba kala inni uridu an ankihaka ihda ibnatay hatain, njagala mwana wattu Musa nkufumbize ku baana bange bano ababiri ab'obuki, ab'obuwala. Shuaibu alengedde mu Musa ekitende ekyobugumiikiriza n'eddiini, n'amusongera ku baana be ab'obuwala baalina. Gwe wali olabyeyo nga gwe omuzadde musajja ki munnaddiini, gwe wali otunuzza muwala wo gw'oyagala afumbirwe, omugamba nti mwana wange waliwo omusajja alina eddiini mbadde njagala omufumbirwe. Naye Musa, Shuaibu taata w'abaana ab'obuwala yasongera mu Musa n'amugamba nti inni uridu an ankihaka ihda ibnataini hataini, n'amuwa obukwakulizo ojja kukola wano emyaka 8, naye fa in atmamta 10 fa min indik, bw'onojjuza ne gibeera 10 kiri gy'oli. Naye nga Shuaibu alabye nga Musa asaana awase ku baki, mweyo gye mutambulira abazadde abasajja, temulabibayo basajja bagwana kuwasa baana bammwe. Naye omwana wo ne bamuzaalamu ali ku boys court emanju, ne bamuzaalamu omwana asooka, osirise wabula obuuza mukyalawo nga muli mu ddiiro, Zainabu ali kuki? Gwe wano betusadde nabo bano tolabamu musajja agwana kuwasa mwana wo. Muwoza abaana babadibyeko ku nzija, mu baana abali wano temuli asaana kuwasa ku baana bo. Mwagala kugenda mu State House? Bano bennyini b'osaala nabo labamu omusajja munnaddiini omugee nti ninaye owange omwana omuki, omuwala, badde njagala ojje olondeko gw'onooba olonzi, ate sigga oba omugaa nti twala kiri, kubanga mugere ne mulaba ebyana ebiraluse noyagala okijjewo mangu tekitegerekeka. Mugambe nti seeka mu kisaakaati eyo ewange ninayo kinnantongo, kyana kirungi, kiwanvu, kirina ensingo, kirina amaaso, ninayo ne Sumaya mumpimpi, naye Kulaani mweri, naye ali kino ali bwati ne bwati. Omulaga abaana omugambe gwolondako kati yajje hapikinga interest. Oba ntegerekisi? Abaatukulembera abalongoofu bw'abatyo we baakolanga okufumbiza abaana baabwe ab'obuwala, bayambangako okulondera abaana baabwe. Naye abaana baffe babazaaliramu ku lujja basiraamu, bali ku boys court emanju n'abazzukulu aba haramu. Wallahi teriyo kiswaza ng'oli maka nga mwana wo kujja na lubuto olwa haramu. Musajja tategerekeka,
oluusi sina musiraamu aba muzaddemu nofuna ekizibu bagenda okukuleetera famire nga basamize omwana gye wawakankula erisajja lyonna litudde ne muddiro liriko emmandwa ate kati fe abasajja obuzibu tulina eyo bulemu tugiza kuba maama babaki nogamba maama Zaidi laba omwana wo ayonoonya amaka gange bulemu fe abasajja tuziza kuba ki nomuga omwana wo ayonoonya amaka gange answaziza kukya omwana wo gweoyambye eki nga taata oyo yali Musa mbawadde ekyokulabirako Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yu'ridu ibnatahu Hafsa ba'da an mata zawjiha ala Uthman ibn Affan. Umar yennyini ibn al-Khattab bano basalafu abatukulembera abalongoofu yakwata muwala we ayitibwa Hafsa ng'amaze okufiirwa bba n'agamba Uthman ibn Affan n'amugamba nti omwana wange waali badde omuwasa. Thumma Abi Bakari bwe yamala Uthmani bw'ataafuna interest n'agamba Abu Bakari Siddiq paka nabbiru yakola ki lweyamutwala. Mutimulabayo basajja balongoofu basaanira baana bammwe muteekinga ennyo wano point naddala nga Allah akugezesezza n'ofumbiza omwana we eri omusajja asooka Allah n'amujjulula beera mu bulamu bw'okumuyambako okumufunira omusajja anaamukumaakuma kuba kati guli musajja mukulu ozadde nako omwana we afiiriddwa bannamwandu musongereko ngaomuyambako nti omusajja gundi yali kuwasizza oba omuge nti haji gundi ewange ninayo omwana jangu omukole ki muwala wange mulungi munaddiini wali muwasizza obanga muwalawo ali divorced buli wofunanga omwana gwolina ne bamugoba mu bufumbo obusooka bambi beera nnyo mu bulamu bwe omuyambeko okumukyuzingira afune omusajja omutuufu kuba luli yatomera oluusi yatomera yaleese eggaali gye yeevugira amayembe gamukutukako n'atomera n'anuubuka kati taata gwoli kuki kusiteeri muyambeko. Omukyala yenna ng'aweereddwa talaka yeetaaga addemu afune omusajja omutuufu atali ng'oli atajja mmuza mu nnaku y'oli ne bw'aba afiiriddwa bba afune omuntu omutuufu. Neera abawumalu bw'abonaabona ne muwala we Hafsa agenze eri Uthmani amugee nti Uthmani omwana wange ffe ddi lwe tusongera mu basajja nobugaa nti Abdurrahmani omwana wange. Abasajja abo buli womugamba nti nkuwadde omwana wange gyali eka ajja vuva luwinge w'omwana sibagambye nti ate mubakwate bukwasi omala kumulaba ngaomumanyi ng'omukola ki mukukyale wammwe temwina babe mumanyi. Ekibadibisizza abaana b'obusiraani babeera mu gundi mu manju omwana mukulu ali mu nnyumba mwoli weegatta n'ennyina naye ali omwo ategeera weebase n'ennyina akulaba mutemulaba ekintu ekyo nga kyansonyi naye nga abasajja gye bali mwenna abali wano muli bafumbo mwanike emikono abatalina bakuwasa olinda ki bulijjo sheekhe noyanguwa bwotyo wuno tumufunye sebe nkyankwetaaga ku ofiisi yange wali ojja ombuulira ekizibu kyo kiki nkuwe ku baana b'obuki b'obusiraamu. Neera bawumalu bwe yakola omulala aluwa gwe mbadde nakulekamu obadde wakafiirwa omukyala nakulekamu osooke oggwemu akatengo gwe nkulina ku lisiti owulira
mukyala mwena njagala osooka ogwemu akaki kaweddemu abasajja kale inshallah ojja kundaba mulala alwa banaye abantu mubalaba olaba obalaba abasajja tebalina bano bali wano abaana b'obusiraamu bali eyo kale njagala kumaliriza bwe nti Said ibn al-Musayyib imamu tabi'in ono be bamu ku batabi'in abanene imamu tabi'in yuzawwiju ibnatahu ala dirhamaini litilmidhihi Kathir ibn Abi Wada yafumbiza omwana we eri omuyizi we yakwata omwana we w'obuwala n'amufumbiza ne dirhamu 2 eri omuyizi we. Baseeka tebalina baana mu bayizi bemusomesa temulamu basajja bannaddiini ng'olaba asaana awase ku baana bo mumusomesa busomesa ne mutambula mwabo bennyini boolaba abatudde mu ddalasa abakusomako mwobojja omusajja omuvubuka awase omuki awase omwana we. Wakad kanati ibnatu Said muwala wa Said min ahsani nnas yali mukyala mulungi adaban mumpisa wa alamuhum bikitabillah ngamanyi Qur'ani wa sunnatu rasulillah ne sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arafuhum bihaqqi zawj yali amanyi enkwata n'okulabirira omusajja. Walamma kana Kathir bun Abi Wada fakiran naye gwe yali amufumbiza Kathir bun Wada yali musajja mwavu. Kiki yakola? Arsala ilayhi Said ibn al-Musayyib bi 5000 dirham. Said ye kenyini nakwata dirham 10,000 tata w'omwana. Qala lahu satunfiku hadha, namugaiza dirham 15,000 beera nazo zogenda okulabiriramu omwana wange mutandikirawo obulamu. Tamumuwa tiriyo basajja olwaliro bagagga nga mulina sente naye nga abaana bammwe balyetaaza abasajja nga musobola okukwata abasajja bwe musiimyeko eddiini n'empisa naye olwokuba tebalina sente n'okwata obukadde 3 n'omutandikirawo bizinesi alabirire omwana wo. Naye sente okanda kuwa haki yakuna abaana babawala bali ku lujja, sente oziwasaamu bakazi abaana bali kuki kwetako $2,000,000 oziwa omuvubuka omugaye tandika bizinesi mutandikirawo obuki. Yali nkola y'abatukulembera abalongoofu mufumbize abaana bammwe eri abasajja. Ne bw'oba olaba omusajja talina sente kwata sente omutandikirewo omuki omulimu omugaye nti njagala okole ate osobola notandika omuwa n'omugaa njagala okole n'olaba nga musajja mukozi onajja kusobola bizinesi n'omugaa ngenda kuwa muwala wange jangu eka nemwe muli awo sente muzireka mubiraamu miliyoni zange ezo 10,000 mukolanga bwe muti mugiranga bwe muti olumbe lwange lujja kumalawo ennaku 7 munkabiranga ennaku 4 mayiti ejja kusulako egindi musalanga ente 6 ezo zonna ente. Lwaki tokwata sente noziwa omuvubuka ngaono boy child atannaba kuwasa n'omuga atandika okukola sobola kukola mulimu ki? Sebo nasoma obwa makanika nkanika firiji mugulire firiji 4 atandikirawo nga oluvannyuma lw'omwaka jangu eka nkuwa omuki omuwala kubanga omaze omulaba musajja muki mukozi. Naye abaana mubadibizza ku nzija lwa butabafaako mwefaako mwekka babazaliddemu abaana ku nzija. Abo nno abatukulembera abalongoofu bwe bakola omulundi ogujja la tatazawwaju almara bighairi ridaha, tugenda kutandikira omukyala tafumbirwa nga tasiimye oba tebamufumbiza nga tasiimye. Bwe tunaamala okumaliriza ekyo tuyingire mu kwogereza omukyala mashru'iyatul khitiba. Okwogereza omukyala bamwogereza batya? Ntegerekisi wanadharu ila almakhtuba
gwe twogereza ono kiki kye tumutunulako. abamu boogereza abakyala n'atuula naye mu kaffe javas n'amuliisa, tannafuuka mukazi we, oliisa omuntu gwoyogereza n'omulera n'onyumya naye ekiro, n'onyumya naye nga weweekomba. keefu hatha kiba olaba olwaleero abaana baffe babalozaako ne babakola ki, ne babaleka abo. kasita omusajja amala okulozaako batono abadda nga musese. njogedde kyemuli awo nja okutandikira, maze okubategeera, wenja okutandikira omulundi ogukola ki, oguddako. njagala kumaliriza ebigambo byange ebyolwaleero nga mbategeeza darasa ya sunna gaggadde egenda kubeera mbalala ku madarasati nusura, sunna ku ntikko, ejja kutandika mu mwezi ogw'omunaana August, ennaku z'omwezi 31 n'olumu Sebutemba, wali ku madarasati nusura enyamitanga. tubasaba mwenna abasiraamu okuwagira ddala Luswene ey'ekitiibwa, kubanga awatali sunna tewali bulamu bwa ddiini. sunna yenkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obulamu bwe, enneeyisa ye, empangaala ye. tugiwagire ate tujje tusome nga tuyita ku simu 0771 60 899 eri mmanya ga Muhammad Jengo, ne 0702 39 12 3 ne 0753 73 35 16. bwe tuba twagala okusapootingako ku darusu yaffe n'eyekitiibwa tuyite ku ssimu ezo, ate tujje tusomenge ennaku z'omwezi 31 era nga 1 Sebutemba, sunna ku ntikko, darasa ya sunna gaggadde. basaba mwenna abasiraamu gyetabemu, wali embalala baganda baffe abo abategesi ku madarasati nusura, ffenna tubeere nga tujja mu kusoma, tujja kufunamu empeera nnene, tusobole okwawula obusiraamu obutuufu ku busiraamu obutali buki, obutali butuufu. otegeere nabbi sunna ze, enkola ze. sunna kyeki? kuba mulimu abantu bangi abajeregerera sunna. oli nalaba omuntu ng'akola sunna n'amujerega n'aseka, naye nga tamanyi asse buki, busiraamu bwe. n'olwensonga eyo mujje twetabe mu ddalasa eyo gaggadde eya sunna ku ntikko, tusobole okutegeera eddiini yaffe n'obusiraamu. olwaleero nkomyawo biidhinillah, tuli ku mateeka agafugannika, tugenda kuyingira mu kwogereza omulundi ogujja n'amateeka agafuga okwogereza. gwoyogereza bamwogereza batya? mumala kiseera ki nga mwogerezeganya? myaka 3 oyogereza mukazi, oyogerezamu ki emyaka egyo gyonna? kubanga okwogereza kulina okuba nga kulina ekiki, ekiseera. tegerekisa notandika okwogereza omuwala ali mu senior 1 nti walimalira university, okuba kuyita kwogereza okwo. omulundi ogujja inshallah tujja okutandikira, mukkirize tukome wano. naam sheikh. suratul qasas, suratul qasas, inni uridu an ankihaka ihda ibnatayn hatayn. suratul qasas aya ya kumeka, sikwata nyonze no aya namba zazo, bwa hafizu bwe namba bwannema nte nkwate aya, kwate sura, kwate ne aya namba yayo. nyina okwerekeramu ku bwongo obusobola okukola ebirala. aye n'okwata aya essuula mweri nejjuzu, ate okwate nenamba yaki, ti aya eya 34. ekirala abasiraamu baleme kutwalira yiri bweno mu mbeera ya muzannyo. omuntu omubuulira essuula
mweri omuwulire ne aya gwegenda osome osobole n'okufuna empeereza okusoma ki Qur'ani paka lwogikola ki lwogizuula naye bakulagire peegi ki epeegi ebitaanaana aya ki nti yasatu juzu ki nti ejuzu bweti mwirimu mwagala kufuna yakumwanje bwe mutyo omuntu mugambe eri mu suratu Yasin genda osome sura yonna paka lwogituukako ofune n'empeereza esoma ki Qur'ani naye oli nakulagira ne peegi ne juzu ne aya yoga ku peegi esooka bwova ku peegi esooka oba otandika eyokubiri ogwo guba muzannyo sibu suratul Qasas genda ogisome Mungu akuwe n'empeereza ogisoma ojja gizuula Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Are you looking for the best cars in town? Don't be stressed. Bresso Motors is the answer. At Bresso Motors, we are your trusted dealers and importers of the best Japanese cars. We offer a credit plan for those wishing to buy and pay for cars in installments. At Bresso Motors, we do exchange for clients for all types of Japanese cars. For more information, visit our bond next to the former Global Paints factory in Chirika or call 0701 704 745. Bresso Motors, your #1 car solution.